Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa nga 5 ez'amakya ga leero. Omugoba wa takisi abadde awenyuka obuweewo bw'alemereddwa okuweta ekkoona okukkakana ng'asabadde ppikipiki 2. Ppikipiki badde bagenda n'okuziika nga ziri ppiki 2 nga zigoberegana. Emmotoka zibadde zijja 2 era zidroni 2 nga ziva Mityana zigenda Kampala. Emu neyagala eteme ginne waayo wali mu kagalo gitema n'akuba na babboda 2 naye omu yagenza abadde ku boda eyo yetafudde. Ku bantu abataana bafiiriddewo kubaddeko n'omwana ow'emyaka 9. Abafudde kuliko Tendo Mukisa, Ibra Kakoza, Joseph Kakoza, Herbert Kato, Kosa ne Buffalo Junior. Tukitegedde nti bano basimbudde okuva e Kanyanya ku ssundiro ly'amafuta ga Shell boolekere e Buwalula gye babadde bagenda okuziikirako munnaabwe eyafiiriddwa kitaawe. Pikipiki zibadde ziweesa abantu 3 ku buli emu. Ne tukunganya takisi nga bw'omanye ssente ennaku zino zibisi. Bwetufunye abantu betufunye bali ne basiga nga twalina ssente. Ne bagamba oli n'abagamba ndinamu amafuta muje tukole ki tugende tuziike. Kene tulinnya takisi yaffe tugende kutuuka kyalo kiki Buyala. Bwe tutugeze kutuuka Buyala jamu n'atukwatira n'atugamu naye accident eri mu maaso. Tugenze kutuuka nga bannaffe bonna 5 babatemedde. Bagamba driver yafudde, driver guna yafudde, n'abadde abasaabaze nabo bonna bafudde. Naye emikwano gyaffe gye tugenda nagyo gyonna gifudde. Kato Ibula Buffalo ne Junior tufiiriddwa bannaye tuli mu nnaku. Poliisi kigitwalidde essaawa eziwerako okuggyawo emirambo nga gimaze akabanga nga gigalamidde ebbali w'ekkubo. Poliisi eruddewo okubanja ejje kuyamba embeera eno gikakanya. Kuva ssaawa 5 namba alizisaawa 7 eruddewo okuba nti ejjawo embeera eno okubanja ekkubo liri blocks balisibye. Eziwa nene abatrafiki naye tebalina kye bayambye oli afudde bamulaba. Abatrafiki okumala essaawa katugala mu ssaawa 3. Abasirikale abataagadde kwatuukirizibwa mannya gaabwe batubulidde nti kabangaliza poliisi okuli ey'Ebujuuko ne Buloba zaafa ng'abadde balinda eziva e Kampala zitwale emirambo. Ebyentambula bisanyaladde okumala akaseera nga batuuze baggadde oluguudo nga tebakkiriza mmotoka yonna kusala. Bano batudde mu luguudo wakati nga bwe bawereekereza poliisi ebisongovu. Waliwo omukozi w'ekitongole ki Red Cross azze n'emmotoka ekika kya Wish atwaliremu emirambo abatuuze kye bawakanyizza. Nsazeewo nteekewo emmotoka nteekemu abantu bana abakoonaganye n'emmotoka ne bannemesa okulaba nti tujjawo abantu bano ku kkubo okubatwala ne bateekawo ekintu ekirala. Nga zikunukkiriza okwera essaawa 8 ez'olweggulo kabangali 3 okuva ewa Kiso ne Kampala zituuse ng'era batuuze balabiddwako nga babakyomera. Abamu ku babadde bagenda ku ngendo ez'enjawulo bategeezezza nti bataataaganyiziddwa nnyo mu byentambula. Badde nyina gyengenda naye kati mu mbeera bweti. Honestly speaking, I don't know, but we are stuck. Emirambo gigiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga poliisi bw'enoonyereza ku kivuddeko akabenje kano.